Talking about very great Ugandan vocalists, in fact male vocalists, and you don't talk about King Saha, then you will be doing a disservice to yourself. Achengenda maso okubanga ntegeeza nti bwogenda maso n'okubanga otandika okwogera ku bayimbi abayina amaloboozi agaddala, abayimbi abayimbya eggono, notagenda maaso nakubanga oyogera ku mwana mulenzi Mansour Semanta oba goyinza okuyita King Saha, amazima oba ogenze maaso n'okubanga weekozeeko oba weeriddemu ebinyeebwa tugambe. Ojja kujjukira nti emyezi kati gibadde 3 egibadde gyakagenda maaso n'okubanga giyitawo bukya mwana mulenzi Mansour Semanta, oba goyinza ogenda maaso n'okubanga oyita King Saha bukyagenda maaso n'okubanga afulumya oluyimba olumanyiddwa nga Ebiseera ebyo. Mwana mulenzi King Saha oluyimba luno yalufulumya ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogwa Maayo omwaka 2023. Oluyimba olwo olwagenda maaso n'okuba nti luwoomera abantu, wabula ebbanga libadde liweredde ddala ng'abagazi b'oluyimba luno awamu n'abagazi ba mwana mulenzi King Saha ng'omuyimbi tebalaba ku vidiyo ya luyimba, era bangi baadde bagendanga maaso n'okuba nga balumu banje entakera nga bamugamba nti mwana mulenzi King Saha, lwaki togenda maaso n'okuba nga otufulumiza akayimba a vidiyo yako. Nabwekityo mwana mulenzi King Saha teyagenze maaso n'okuba nga akola nsobi, akwekwata akasimu n'agenda maaso n'okuba nga akawulugumiza His Excellency Bobi Wine oba goyinza okuyita Roberto Kyagulanyi Ssentamu, namugamba nti Mr. Bobi Wine, lwaki togenda maaso n'okuba nga ojja ofeaturingeko mu kayimba kange. Teyakomyawo n'akubira mwana mulenzi amanyiddwa nga Wabuyugereso goyinza okuyita Gravity omutuju, naye namugamba nti Gravity twazirwana ffenna, ebiseera ebyo bijjukira bulungi, lwaki tojja. Teyakomyawo mwana mulenzi Mansour Semanta King Saha n'agenda maaso n'okuba nga akasimu akawulugumya n'akasindike wa mwana mwala Spice Diana, namugamba naawe olina okulabikirako wano. Era Spice Diana yabadde nga story ennene ku luyimba luno. Spice Diana naye n'agenda maaso n'okuba nga amuyita n'amwegattako mu vidiyo eno. Teyakomyawo n'agenda maaso n'okuba nga ayita empologoma njogera ku Dr. Jose Chameleon, naye n'agenda maaso n'okuba nga amwegattako mu luyimba lwe lumu. Teyakomyawo anagenda maaso n'okuba nga anoonya ku mwana mulenzi David Lutalo. David Lutalo naye n'agenda maaso n'okuba nti amwegattako mu vidiyo eno yemu. In fact vidiyo yemu nalabyeko ne mwana mulenzi amanyiddwa nga Publicity Natete, naye mu vidiyo eno yemu agirimu. Ekifaananyi ekyo kyolaba ebiseera biri Bobi Wine we yabeerera omubande ennyo, awo no yali ne Moze Radio kati omugenzi rest in peace. Abo bwe bumu ku buclips obwateereddwa mu vidiyo eno y'ebiseera ebyo, ne muteerebwamu buclips bwa Gravity omutujju. Ebiseera biri Gravity we yayimbira Winner ne King Saha, mwana mulenzi oyo ng'akyalabika mu mbeera eyo ey'okweyiya, bonna babutadde mu vidiyo eno. Mwana mola Spice Diana era naye balina akavidiyo ke bagenze maaso n'okuba nga bagatagatta ne bateeka mu vidiyo eno akalaga ebiseera biri ebya haso mu mbeera emu oba endala okutwaliza awamu abasajja n'abakyala bano gye bavudde. Queen Shiba naye n'agambye nti naye mu vidiyo yemu mwali ojja kujjukira nti Queen Shiba y'omu ku bakyali ennyo aba mwana mulenzi King Saha. So akapaati mwana mulenzi His Excellency Bobi Wine alina we yabaddeko ng'agenda maaso n'okuba nga akiringamuko wano nawali nga bongera okulaga olugero luno engeri obulamu bwabwe gye bugenze maaso n'okuba nga bukyuka. Ne Shiba era bakulaga ebiseera biri we yayimbira akayimba baliwa ne Sizaman, ebiseera ebyo Shiba ng'akyali dansa nnyo n'ebintu ebifaananako bwe bityo. Oluyimba luno aluyimba luli inspirational, oluyimba olwagenda maaso n'okuba nga luwandiikibwa mwana mulenzi King Saha ng'agenda maaso n'okuba nga alowooza ku bantu ab'enjawulo mu ggwanga n'engeri gye bazze bagenda maaso n'okuba nga batobamu obulamu n'okulaba nga babutuusiza we bagenze maaso n'okuba nga babutuusa olunaku olwaleero. Anja kutegeeza nti oluyimba luno alugenze maaso n'okuba nga lufuluma olunaku olwaleero, wabula vidiyo lumaze okufulumwa bweti
negenderawo ku nnyimba ezisinga okuba nga zitrending eddakiika eno nga wenkoledde vidiyo eno oba wenkoledde eggulire lino vidiyo eno egenda maaso n'okuba nga ekwata ekifo kya 22. Yes, vidiyo olugitadde bweti era essaawa zino erina views 1,1200 oba abantu 1,1200 bwebakagenda maaso okuba nga balaba ku vidiyo eno. Mukwano gwange erimu Bobi Wine, Chameleon, Spice Diana, David Lutalo, nkugambye shiba menye ekindekeki. Bwe tuba tuvudde awo wetwogera ku nnyimba ezigenda maaso n'okuba nti essaawa zino ze zikulembedde obanga ze zitrendinga. Ku number 1 kuliko akayimba ka Chekecha, akano kalimu Karo Kasita Vinka ne Winnie Nwaji. Akayimba ako kakalabwa abantu akakadde kalambirira. Ebifaananyi ebiri kutambula ku vidiyo eno bye bifaananyi byenzije mu vidiyo ya King Saha gye nkugambye. Akayimba ka Chekecha, Winnie Nwaji, Karo Kasita ne Vinka kakalabwa abantu akakadde kamu kyokka nga akayimba kano kalimu ekisinnya zokka bukya kagenze maaso n'okuba nga kateebwawo. Akayimba akokubiri ke kaziza Zion Alien Skin Matala. Akayimba akokusatu gumizaawo Alien Skin Rain ne Lil Puzzle. Akayimba akokuna Alien Skin Ensaalwa kanono yakakafulumya tekannaba nakuweza nakunya. Akayimba kali mu kyokutaano ke kayimba ka Ndabula kanono ka B2C wamu ne Carol Nantongo. Akayimba kali mu kyomukaaga ke kayimba Akajax featuring Diamond Platinum. Akayimba akamanyiddwa nga Enjoy. Akayimba akadako ke ka Palace akamanyiddwa nga Yegwe. Ne twolekera akayimba akadako ke ka His Excellency Bobi Wine kano kamanyiddwa nga Everything is Gonna Be Alright. Akayimba akakadirira no kayimba ka Chris Brown Ciara wamu ne Ciara akamanyiddwa nga How We Roll. Mwana mlezi John Black kano tabuzeewo mu listi y'ennyimba eziri mugere maaso okuba nga zitrendinga. Akayimba kamanyiddwa nga Just ke kamutaddeawo. Waliwo King Promise, Terminator featuring Young John. Akayimba kamanyiddwa nga King Promise. Akayimba kadakao kamanyiddwa nga Hale. Akanono kayimbibwa Angel. Akayimba kalano ke kamwana mulezi Alien Skin akamanyiddwa nga Sorry. Ake kamu ku buyimba obugenda maaso okuba nga butrending eddakiika eno mu Uganda. Mwana mulezi no Burna Boy ate akoma eri ne wana agenda maaso n'okuba nga yenyigawo. Akayimba kamanyiddwa nga Big 7. Akayimba kadakao ke kayimba ka Upendo kanono kayimbiddwa mwana mulezi Virota. Akayimba kadako no era ka King Saha wamu ne Gravity omutiju kano kamanyiddwa nga Mwalya Biki. Obuyimba bungi obugenda maaso okuba nga butambula. Basidi omusinzire erinnya lyange Agaliwo nno ye YouTube channel koli mukwano gwange. Nkwebaza bwebaza okuba nga weetegereza ensonga. Mwebale.